Bwoyingira ebyobufuzi oba bwogamba mbogenda kwesimbawo fuluma kyegeera kati era option bakuterawo bbiri w'obuyingira ng'ogenda kyegeera kati ekyegeeza ndi musajja mugobe sikyali ku Bukedde TV olw'ensonga mbadde ekinsazizaawo okusulawo omulimu gwange ogwo nga njagala kukola ki kuweerezako bantu kuweereza abantu kanga ndaba ebintu bingi bye mbadde ndaba binyigiriza abantu abali mu nsi yaffe eno Uganda nengamba kantandikire Makindye gye mba ntandikire okulaba nga nnyamba abantu ab'e Makindye West awo wenyininyini we omwo muli Makindye 1 Kibuye 1 Makindye 2 ne Kibuye 2. Muno mputu gwanke sawazi neno dambare gemanya gange era ngamaniriza ko mwe namwe nabalungi abanda bayo naje musinzira right now ndi kamoche era nga wentudde waneno ndino omukulu afesi mugimanyi namanya mugamanyi nze mmanyi ngo mubi Masembe simanyi amanya agasigada agenda baga tuwanjulira atubulire ne kyanonye kamocha kuba nina amawulire gempuliddeko naye nagaye agendo gakakasa sobola gogera ngata naba kugakakasa njaga mbuzaako obuuza ne kansoke mbabe yanjulire ayina n'omwami gwatambudde naye be yanjule bombi then tugende maaso ese unsenso okula kale ugamba otya omulabi wange so mubulye kumanyago ayongera okutegera enzoloza mbadde ensaaga bwe mugaye ndi n'omubi Masembe kati abasinga bampita omubi Masembe naye nga yenze Masembe Erimiya ni musajja wansenene nzalibwawo ku Lubaga Road awo we banzalira nenga banziika Mpigi ndi kwegamba ne obulamu bwange bwonna obusinga mbumaze kompyuta gye ntegera okusinga ddala yinga yantwala ne ku Bukedde okutula kompyuta okuginyiganyiga ebyo Masembe nga tetunabagenda wala amawulire akafunako galaga nno ogobeddwa ku Bukedde oba wagobeddwa mawulire no matuufu oba yapalapase ntwala okusooka nga tinabagenda wala soko kweyanza Vision Group kuba yendeze yentusiza wano wendi era bwe sijeyanza mba nnimba nenga naye ina amateeka gaayo agagifuga bwoyingira ebyobufuzi oba bwogamba mbogenda kwesimbawo fuluma kyegeera kati era option bakuterawo bbiri w'obuyingira ng'ogenda kyegeera kati ekyegeeza ndi musajja mugobe sikyali ku Bukedde TV olw'ensonga mbadde ekinsazizaawo okusulawo omulimu gwange ogwo nga njagala kukola ki kuweerezako bantu kuweereza abantu kanga ndaba ebintu bingi bye mbadde ndaba binyigiriza abantu abali mu nsi yaffe eno Uganda nengamba kantandikire Makindye gye mba ntandikire okulaba nga nnyamba abantu ab'e Makindye West awo wenyininyini we omwo muli Makindye 1 Kibuye 1 Makindye 2 ne Kibuye 2 nga mwengendo sookera okuyamba abantu then tulabe ekinaaba kiddako ojjanga ki road councillor LC5 abadde road councillor okay si ekyakuwaliriza okusuulawo omulimu gwe tusuubira muno gwa kabi nnyo gwa TV ojjeeno omupolitiki wali ne tyagasi ekyanetedde okusalawo lwa bulumi bw'abantu abantu balumi balina obulumi bungi nnyo ku mitima gyabwe abantu ennaku ebaluma nga ndaba nyinza nze engeri gye mbadde ntambuddeko ensi yonna ne ndaba obulungi obuli mu nsi ziri ez'enjawulo nti byendabye eri njagala bijjewa wano ewaffe Uganda nga bwe tuba tetuvuddeyo nga ffe emigi emito tetusobola twasobola beerawo nkyukakyuka kulaba nga bintu bikyukakyuka nti we tutandika tukyusa okuva ku mukulembeze asooka waggulu ne tukkirira eno wansi nti ebintu bibeera bigenda kukola ki bibeera bigenda beera kiriya kati naffe no tuba tuyisaamu buyisa kati ekinzijjeyo okulaba nga nzijawo nga nnyambako nfuuka omu ku abo bagenda okuyamba nga tujja obulumi abantu be balina ku mitima gyabwe kwegamba nyambe mu bintu ebyenjawulo nga nze byengenda osooka okukolera abantu sizze kulya ssente sizze kukola ki ate nze ngamba olumu abantu zijjana 10 nafuga kisanja kimu kuba musanja kimu bamaze otererezaamu embeera nti omukulembeze waffe bubweni waba waggulu eno wansi tuba tujja tambula bulungi temanyi abantu obulabidde ebbanga ddene lwaki osazeewo okwesowolayo ku ssaawa eno nga agulanya tugidde ebyobufuzi era nojjira mu kibiina kye yatuzibula amaaso ffenna twali batiitiizo manyi obeerawo ng'oli mutizi naye yatuleetera lo tuba tuzirina naye omwana oyo yatuleetera okugamba ne kati nalo netugaa katusalewo ne muganda waffe ono omulaba muyimbi wa Cream Production soko bwe yanjulira amanya bampita Edrisa Muganzi agenda okuba kansala LC3 Nsangi Kitemu Nabbingo n'Amagoma yonna eyo LC3 Nsangi Town Council kati omulaba oyo yalina naye obulumi n'agamba ne bannaaye ke kaseera kano naye ebintu bya kaseera
oyinza okundaba waneno nga sisubira mu ngenda weza emyaka 3 mu maaso awo emyaka gyo bw'otuuka kiyanga kati bulazi olaba naawe ogenda okusoma tekukyaliwo kanjiyeyiyeyi nkole online tv yange okitegeera gye emyaka wolina obikolera tojja kumala weza myaka 5 obikole kyokka ninamala weza myaka 4 ngambe mugenda kujja nesimbewo kyekiseera okulaba nga tuteekawo kwaffe emyaka gyaffe gisibalo ne kigamba baba kati awe kuba kusonga mbuno bulaza twagala nkyukakyuka masobola okusonga ekyegeera masobola okusonga newe naweza emyaka 5 7 8 masina maanyi gasonga kati kaseera okuteekawo enkyukakyuka eri mu ggwanga kyokka nkudde ku Walodi Kansala Makindye West yawo nange mpeereze ku bantu zijje nteekewo enkyukakyuka mu Makindye. byolabanga omukulembeze wammwe ali Makindye oba Lord Council essaawa zinene ali Makindye ng'olaba tasobodde kubikola nga bye bimu ku byasinze okukuleetera okuva mu mirimu gyo gy'obaddemu gyo obeere ng'oweereza abantu. Tera nnyo okugamba essira kino kuliteeka ku talenti. Ekigambo talenti ekyo kiraba. Talenti mwe muli omuntu okufuna emirimu. Omukulu ono senga talina talenti ya kuyimba, senga tali mukulu production, ate senga abantu tebamumanyi. Talenti omwe muli okugamaze kyengeno tekako essira talenti z'abaana. Kusigenda sosola myaka oba ine myaka 7 ng'omanyi okuwaggana nti olina talenti y'okuwaggana osobola ogaggala nga olwa fresh jjajja nze omu kubayambe fresh jjajja okufuuka kyafuuse saawa eno fresh jjajja gwe bali balooza nti aweddeko akyasobola okugenda nayimba emikolo ne bamuwa akakadde ne bamuwa obukadde obubiri kitegeera nti eba talenti eku ngenda kuyamba nnyo ku kya talenti va ku bino bagamba mugenda kujja nkola emyala ne MP nava ngenda kujja nkola emyala eyo byakulimba bantu kitegeera ne nze ensonga yange kujjawo bantu abagamba mu gundi talina mirimo nobo ine emyaka 8 nga fresh jjajja nina okutereza abantu okufuna emirimo sinja ngenda okuwa emirimu ne njijja ne kufunira omukutu tegani yitawano ne wane wali okufuna emirimo abantu mpozi ogambye ogenda kubanga osavinga Makindye 1 Makindye 2 West abantu baayo biti byobasuubiza obakoleranga otuuse mu buyinza ng'ogyeko ekyokuba nno ogenda bafunira emirimu n'okugezaako okutereza talenti zaabwe biki ebirala byolaba ebikyalumiramu mu gundi eyo gy'ogenda okuba ng'otwala byolaba ng'osobola obitereza ng'ofunye obuyinza. Kyezogedde ng'ogambye talenti mirimo mu Makindye omwo olaba obuyonjo security abaana babba nnyo amasimu bikutemera butemezi bwenti security abaana nduza ono bomu omufunira omulimu ava mu kubba amasimu kati eba security tulina barracks awe Makindye nina aba military balaba bana okumanya bali bo bakola training yawa bakuba n'aba security kati tunotekamu amaanyi amangi nnyo kwatagana ne government eddako okulaba nga abaana security eterera mu Makindye kitegeera ebyokusoma nituterezamuko ku byokusoma nti abaana babeera awo bambi babagoba fees bakola biki nononya sikala kibuza abaana abayino soma nti omuyaya amaze senior 6 talina zidda ku university nina okusagula okulaba engeri gyentambulidde ensi ennyingi nti abayawayi tufunamu abaana basomera ebweru kitegeera nti womala ate okusoma ebweru olina okomona ofuna omulimu ebyo ebimu ku byengenda okukola. So kati Ombi Masembe avudde ku TV official tetugenda kudamukola ku TV bogenda tandikawo eyo nali eyange njirina nenze nzize kuweereza abantu y'ensonga sigenda tandikawo TV kati TV ozivuddeko gwe mulimu gwaffe sigamba muno givuddeko nenvudde ku TV Vision Group olw'amateeka gaabwe agafuga ekitongole so tusuubira okuddamu okulaba ku TV enjawulo. Briefly njagala osooke obuulire ku muntu ali Makindye West ogenda okuba ng'otiikirira Ombi Masembe yaani amanye ddala omuntu agenda okuntiikirira ono abaddewo mu Makindye oba musenze avudde eri najja n'agwa bugwi mu kitundu kyaffe. Kati omanye abantu abamu baba n'engombo egamba nti bw'ote bamuzaalira mu kyalo kino tajja tukulembera abamu ne bagamba tugenda wa mwana waffe so ng'oyinza okuba nga waliwo omwana nga bamuzaalira mu kitundu ekyo naye nga amazima tagenda kubala jjukira tagenda kubalabirira tagenda kukola kintu kyonna kyanga omukulu abaddeko ku Walodi Kansala bakoze talina n'omumanya tebamumanya abantu kati nze kituufu saazaalibwa Makindye nazaalibwa ku Lubaga Road kumpi ne Kisenyi mu Central Division ate seya Makindye Division kyegeera kati mukulira awo wawaddewo ghetto awo wansi kugamba ndi mwana wa ghetto nnyo tukulidde mu mbeera embi ewaffe awo
ne dira nsene nga sinagenda bula banzala mpiji gundi banzika mpiji nenga nzaliddwa ku bagalodi awo kati ngo mu Makindye mazemu emyaka 8 mu Makindye myaka muki kubije emyaka owenagenda kubukedde okukola je emyaka je mazewa je maze kumpi emyaka okugenda akamala kitakanza jiringa mu 6 ku 7 awo tegera kati je emyaka je nkola ki nenzize ensoma yanga sinaba nakujja kwesimo nzize ensoma embeere eri Makindye kuba nagendula bakaro kalungi nnyo wawe yagaza wakola ki nengamba banayi wano nina okukyoko kyusaamu ku mbeera muli abakyala omwe abalina ebizibu abakyala banekolera za gundi mirimu abaita banekolera janga awo nino bayamba omwana omukyala ogenda ku street C etwalayo waliwo ekimutwala okumukakodayo Makindye olunaku lwa leero wojjidde wano ekamwokya waliwo tubadde twakava mu press conference nga bakaaniriza omukulu Ronald Mayinja okudda mu kisinde kya People Power n'ayingira n'ekibiina kya NUP omaze ebbanga ddene nnyo mu entertainment industry n'amawulire just njagala kumanya opinion yo ku nsonga eno. Mayinja kyakoze nno alabusikiddewo nga bukyali bangi bakyajja alabukiddewo nga bukyali Chegera vakufe nzinze siyingirangako kibiina kyonna ntandikidde mu kino kya NUP People Power sina nze kiberangako mu kibiina n'omukulu ono Sudi neera talina kibiina kyali abaddemu ffe tuli bapya Chegera Mayinja ekintu kyakoze kituufu alabukiddewo kubanga gy'oba toyombye lwakuba naye yali yakyamamuko ng'akubakubamuko ku Bobi Wine n'omuwa ensonga z'ebikinga alina waako ne yamaze bambi n'ategerera amazima kyakoze kirungi nnyo okulaba ng'akomawo ewaka kuba amaanyi gasibuka kamwokya ate ne wali amaanyi g'abantu wali amaanyi g'abantu eno kati kyegeera bulaza kibi kyakoze kirungi okujja eno Popa wano bana olaba kirungi yajja bagala niriza buli muntu bakwaniza ne President Museveni agenda kujja naye tumusuubire Masembe nga tumaliriza obubaka bwo eri bannayuganda naye bannamakindye West bogenda okubanga okulembera jasimba gamba bugambe muntekemu obwesigwa nzije mbaweereze munsindike yo nzije mbakole ki mbatererezeeko mbakwatireko ku bintu ebyagano okuterera Makindye era nsaba bululu bwammwe abantu be Makindye 1 2 kibuye 1 ne 2 Makindye West kyekise batugamba nti amawulire bamidia temuli ssente ensonga lwaki tanso okulaba bannamawulire bangi nnyo nga bavaayo nga badda mu politics ekintu kino ensonga eno tufubaayo buli ki kati sijja kulimba bantu okwera ku kintu kya ssente ekituufu kati ganze kyengendako ekyawalodi kansala Makindye West omuli Makindye 1 2 ne kibuye 1 ne 2 ssente zisingako kuza amawulire omuntu akola kuki nekisinziira omuntu yenna akola mu TV amaanyi go tiki kyokola kikyomanyi kati sawa ya leero nze abamu banda bakazindaalo nenze ndi producer ndi editor manyi okweditinga manyi okuproducinga manyi okwata kamera manyi okubeera kutwekasa mukundu manyi ebintu bingi nnyo ebikwatagana kumbi buli muntu akola ku TV kyamanyi nkikola ki nkimanyi kati ate nze tojja kunsasula sente zezimu n'omwana alipotinga kati mu bumpimpi ne sente ezo zikyukakyuka mu media mulimu sente kubanga omuntu otuuka ne bakumanya senga teyali media senga tebamanyi kyegeera kati media sente mweziri kubanga bw'omanyika ze sente nti ofuna emikutu eno n'eri ezo sente abaana abali eyo oba omwana ali eyo nga yeegomba omubi Masembe abadde ayagala nnyo okubeera nga gwe ngera kati ku kyoyogedde essaawa zino eno nno ovuddeyo ku Vision Group afunye n'essuubi nti ayinza okudda mu kifo kyo bubaka ki bw'omuwa era si kibi omwana oyo mwagaliza era abaana abaagala okujja okutegeera byenkola byenkyendi kubanga kyegambye nti buli oli ayinza okunyagaza njala kubeera editor nsobola okuyigiriza okweditinga kirungi mwagaliza omwana nti Vision Group telemesa abaana bayingira ofuna omukisa ne bakuwa omulimu osobola okudda mu kyembaddeko naye oba olina okukola nnyo n'amaanyi okulaba ng'otuukiriza bye mbadde nkola yebeera ensonga mu bigambo nga 2-3 ngenda kusaba osibula abalabi bafe abadde batulaba abalabi abadde batulaba wano mbagamba bugambi nti muntekemu bwesugazi kyenkulembere naye nga bema mulonda musooke mulonde Kyagulanyi waggulu then muddeko mulonde abantu bonna gwolaba akkiririza mu nkyukakyuka omuntu akkiriza mu nkyukakyuka omuntu gwolabamu obusobozi muwa akalulu ng'akkiriza mu nkyukakyuka
muweki akalulu kwegamba bawe banankyukakyuka bokka ate omuntu akkiriza mugundi eriko obwedde abantu okugira n'omukulu ono nali baddayo akagambo kamubiri ba omukulu oyo tumufune naye omukulu amanya go bakwanjudde naye nsabodde muweyanjule amanya Edirisa Muganzi ng'aga stage badde bampita Edi Sweet ngenda ku Nsanje Local Council LC3 nga meya wange ajja kuba Walukaga nga president Honorable Kyagulanyi Ssentamu. Mukulu Edirisa nsonga ki ezakujje obadde oli mu cream production ndowooza mu besi yayo eri sides emakindi ki ekyakujja emakindi okutwala mukyalo Ensanje gye nina obutuuze gye nina amaka era njagala mbaweerezeeko batumenze LC3 kansala Nsanje nga meya ye Walukaga president Honorable Kyagulanyi. Okusibawo ebivvulu by'aba MBM ku nsonga ezikuleetedde okuddukayo gye mu politics nze kyali ddakyoanga obuweereza bw'abantu nayagala nnyo obuweereza bw'abantu n'omukulu ono Masembe naye akimanyi nayagala nnyo okuweereza abantu kati kyate no weyazze ng'ate nasomako nenga ate kyekiganye okitegeera lwaki olonzeewo NUP nakubeera wansi wa Kyagulanyi notalonda bibiina birala byonna bibaddewo ebya opposition kati omuganda agamba ti ebyobufuzi lubaale kwalinyira kwosamirira kati byalinnye Kyagulanyi NUP kati era tuli wansi waki wa NUP kyekiriwo kyekiriko era kyekiribaako insha Allah. Obubaka bwo eri bannansangi ku biki byogenda obbakolera njagala oba summarizing the manifesto yo bannansangi kitemu Naggalama kirokolo A&B ekyobuyonjo awo ku katale wonna ekitemu tugenda bati tukikolako bulungi ebitone ngero n'omukulu wagambye era naye njanga mukyazaako alabe tiwali abayimbi wali abasambi b'omupiira atukwatizeeko kuba ate yajja kubaawa ku Lord Councilor ng'akiikira ddala eri ewa meya yenna alibaako mu kibuga Kampala era ng'ate naye mukwano gwe njanga kujja mwebuuzeeko tukole ku nsonga y'ebitone naye nga ku kyobuyonjo ekyo kyo bannakitemu bakinkwase. Nsaba mbigambo nga ebiri bisatu osiibula abadde batulaba ne bannansangi boogenda okuba ng'okiikirira. Bannansangi mwena mwenna mbagamba amanya Edirisa Muganzi mundabiranga ddala webale nnyo taata. Kale mukulu Dambarike amanya gange tubadde n'omubi Masembe waneeno ng'era right now by the way ago takyali mukozi wa Vision Group era mwena abawagizi be abadde bamulaba kubukedde ne emikutu gya Vision egy'enjawulo kiri official kati takyali mukozi wa Vision Group essaawa zino avuddeyo officially olw'okuba nti no yayingidde mu nsonga z'ebyobufuzi ng'ate amateeka ga kampuni tegakkiriza munnabyabufuzi kubanga okolerayo so tumwagaliza mikisa yonna gy'agenze mu bintu byagenda okuba nga atandikiramu abantu b'Amakindye West Lord Councilor ndowooza mumutegedde abagambye mulonde omuntu gwe mulaba nga alina endowooza y'enkyukakyuka oba nga munnankyukakyuka tolonda muntu lwakubanga mwana akulidde ku kyalo mwana wa kkaalo naye nga talina kyagenda kubanga akuyamba londa omuntu golaba nga anabeera nga asobola okuyamba yes n'ebigambo ebyo Dambarige amanya gange mbagala nnyo abalungi abadde bamufollowinga temujjanga okwo mwebale nnyo mbagala nnyo mweraba.